Kale kusema official njagala kubuuzaako na kukwebaza gyonna gy'osobodde okuba nga ate otuusaako engalo olunaku olwaleero yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi webere kuba nga ate weegasse ku mukutu guno yongere okuba nga ate osubscribinga tusobole okuba nga ate vidiyo zino tuziwa amaanyi okwongera okuba nga tezitambulira ddala zituuke ate ku muntu azeetaaga n'obubaka buno bwongere okuba nga ate butambulira ddala ssaako n'okweyongerayo. Kale onako olwaleero wetuli wano emabegako obulumbaganyi bw'amagye nga bulumba bannaffe abapoliisi obulumbaganyi bw'ebitongole by'obwekwerinda nga byerumba bubadde bweyongedde nnyo era kibadde nnyo wakati w'amagye nga galumba poliisi munajjukira nti nno emabegako twaba weggulire erya poliisi y'e Lubowa amagye bwe gaalumba ne gakuba buli kintu ekyaliwo saako n'akulembera poliisi eyo. Of course twagenda okumaliriza nga abakulu mu poliisi ne mu magye bavudde bakoze statements eziraga nti nno byonna ebyali bikolebwa byali bikakata kwabo abaali babikoze so si bitongole nga amagye oba poliisi. Wabula ekisinga okwennyamiza nti wabadde tewannayitawo nakaseera kanene nga wakayitawo akaseera mpawe kaaga ate era ekikolwa kye kimu nga kikyusizza kifo kyazzeemu okulabwa ku poliisi ey'e Wakiso. Kakati no munnange okusinziira ku buli erabye ku vidiyo eno yayongedde okwebuuza ng'agamba naye bwe kibanga kino kigenda mu maaso nga bannaffe ab'ebyokwerinda bagenda mu maaso nga beerumba tugenda wa? Kigenda kukoma wa? Kireka waffe abantu ba bulijjo abalina okugenda mu bitongole ebyo ebyokwerinda to seek justice. Kakati n'olunaku olwaleero wano ku Seymour Official tugambe tetugenda kutuula katugende mu maaso okwongera okuba nga tunoonyereza tumanye ebizibu bya poliisi okuba nga ate erumbibwa amagye okugenda mu maaso nga tegalumba poliisi kyavudde ku ki? Kyatuuse kityawo okubanga aduumira poliisi mu bitundu eby'e Wakiso omukyala amanyiddwa nga Esther Kiza atuuka ne ku extent okwagala okwambulwa kubanga okusinziira ku Esther Kiza agamba nti abasajja bazze nga bakambwe ne bamugamba oba kati tosobola kubeera ng'ogondera amateeka g'ebyokwerinda nga ggwate ow'epoliisi gwali ali mu kwagala okulwanisa ab'ebyokwerinda gyamu engoye za poliisi. Esther n'abagamba sisobola kweyambula bamugamba weeyambule. Omuntu ayagala okubuuza kiki ekiyinza okutuuka ku extent okulaba nga ab'amagye n'abapoliisi beetunuuzaamu emmundu sinakindi kutandika kwekuba masasi era singa tewabaddewo asobodde okukola tageti ennungi twandigenza okukola emboozi eno nga waliwo omulambo oguli mu ddiro. Olunaku olwali twagala kumanya ekizibu ky'amagye okuba nga galumba poliisi ne galumba ku police stations nga gaagala kujjayo basibe kyava ku ki? Kyatandikiddewa nga tusima ensonga eno nga bwe yabadde. Naye nga sinnagendayo kasooka emba vidiyo eno yakolebwa bannaffe Babukedde TV eraga engeri amagye gye gaava gye gaali ne gajja ne gatuuka ku poliisi ne gasanga Ossi gwe gaasangawo ne gamugamba nti tuwe abasirikale bwe bati Ossi n'agaana ne bagamba nga tiwooba ogaanye katukozese amaanyi anti olabika oweefula w'amaanyi. Kino nno kyawalirizza Ossi okuyita abalala abasobola okuba nga bamudduukirira era bwe bati amagye bwe gaalaba nga embeera eyongedde okutabuka baabuukawo n'abasibe okukakkana nga poliisi ebagoberedde paka mu bitundu eby'ennansana ku Yesu amala we baabazingiriza era okukakkana okusobola okutaanulula embeera eyo kyetaagisa military police eyayitibwa okusobola okuba nga ekkakkanya embeera. Tutuuka tutya wano obuzibu bwavudde ku ki? Sooka tuwa emboozi eyo. Abajjasa abagaliwo okuva mu ofiisi ya Brigadier Moses Lukyamuzi balumbye poliisi y'Ewakiso ne bakola effujjo ku DPS Esther Kiza okugenda kuyimbula abamu ku basibe bakwatidde mu vyo gy'ettaka. Bano bajjidde mu kika kya drone ne basalako poliisi y'Ewakiso ne balumba DPS okumukuba olw'okubalemesa okutolosa omusibe. DPS aganye okulabikira mu kamera za bategeeza nti bamulumbye mu ofiisi ne baagala okumwambula engoye era n'abasirikale adde ku poliisi bakutte mango emmundu okulaba nga bamulwanirira. Onannyonnyodde nti bazze nga balina omusibe gwe balesi kyokka agenze okulaba nga bangi bafuutuka mu motoka ne basalako poliisi ne batandika okuba amasasi. I just saw these guys coming in.
When they came, they just told me, remove uniform. I said, I remove uniform. Like, you remove our uniform. Which government are you starting? I said, you guys, are you normal upstairs? Are you normal upstairs? Why am I fighting them? I should remove uniform because I went and removed their clothes. I am working with the uncles. These are brothers, and we had our final here. Now today they came again to attack us, but we are the ones who went and they also showed. kyokka balabye abasirikale ba poliisi batabusika okusalawo okudduka era bano abasirikale bigattwa kalapisi Moses Nanuko okuva e Kawempe ne bagoba abasirikale nga bayambibwako ab'amagye okuva mu nkambi y'e Kakiri. Bano abagomye ne bakwatira ku Yesu Amala kyokka baganya okuva mu motoka okutuusa nga bakama baabwe abasindise batuuse. bwe bityo bwe byabadde ku police station. Kakati oluvannyuma lwa events zonna okubeerawo, poliisi olunaku olwanga 2 June lunaku lwali ndooza lwa Monday yavayo n'efulumya statement n'egamba nti no 13 heading egamba nti 13 UPDF soldiers arrested after attacking Wakiso police over land matter. Today, June 2nd, 2025, at around 5 p.m., police officers at Wakiso Police Division were attacked by military personnel reported from the Presidential Task Force on Land Matters and Environment, driving a minibus green in color, registration number UBG 041U, and Toyota Noah UBR 647B. Nebongera bagamba nti no, the soldiers 13 in number confronted the Wakiso division commander and the other officers at the station while pursuing a land dispute. They demanded that the division police commander, DPC, assist in land eviction, which she refused, citing the absence of court order and lack of involvement from the Direct Security Committee. Enyinga eyokusatu. Her refusal angered the military personnel, leading them to confronting her. In response, her fellow officers at the station used armed force, resulting into exchange of gunfire that forced the soldiers to flee the scene. Subsequently, the police team from Kampala Metropolitan North Region and UPDF pursued and apprehended the suspects at Yesu Amala in Wakiso district. Enyinga yasembe yagamba nti the detained soldiers are currently in custody pending military disciplinary action. Nategedde bulungi, pending disciplinary action. Ekyo no kye kiwandiiko ekyafulumizibwa bannaffe aba police oluvannyuma lw'okulumbibwa. Wabula kino Brigadier Magezi agambibwa okubanga ye yali aduumira abasirikale bali abalumba poliisi, yavaayo era ebigambo bya poliisi byeyogera yavaayo n'abyogerako nga ebyali unfortunate and unfair era nga byali tebikiikirira ebituufu ebyali ku ground. Era bw'atyo n'ategeeza nga bo mu kaseera akatono bwe baali bagenda okuvaayo babeere nga nabo bafulumya statement ejjudde eraga omuwendo gw'abasirikale ab'amagye abaakwatiddwa saako n'abasibe abaakwatiddwa n'ensonga lwaki baakwatiddwa. Now omuntu atulaba ayagala kwebuuza obuzibu buva ku ki okubanga amagye gatandika okulumbagana ne poliisi? Ekyokubiri, ensonga ez'ettaka ezoogerwako zaava ku ki, zaatandikira wa, era obuzibu buva ku ki?
Kaakati no munnange okusinziira ku ge tuzuddeko mu kugenda mu maaso nga tugenda ku ground n'okwongera okuba nga ate twogerezeganya n'abantu ab'enjawulo. Kaakati ensonga zino ez'ettaka tezaakatandika. Okusinziira ku bantu ab'enjawulo bagamba nti nno emivuyo gino gibaddewo okumala ebbanga ddene. Wabula bino ebyabaddewo eby'okujja ne bakwata abantu ate ne batwalibwa ku poliisi ate amagye ne gajja ku poliisi ne gaagala ate ne gabajjayo, eyo zibadde bubezi spark oba ontegeera eyasajjudde obusajjuza embeera naye ng'embeera already ebadde mbi. Okusinziira ku biriwo obuzibu obw'enkaayana z'ettaka lino obuli wakati mu booluganda bwatandika omwaka ogwa 2018. Kaakati no munnange okusinziira ku kiriwo kigambibwa nti nno ettaka erikaayanirwa lisangibwa mu bitundu ebya Gombe Division era nga eno esangibwa mu Wakiso District. Ettaka lino liwerako obunene bwa acres 6. Kaakati no munnange ettaka lino erya acres 6 lyali lya nnyiniryo amanyiddwa nga Mwebase. Mwebase ye yali nannyini ttaka lino. Kaakati Mwebase alina mukyala we era bwe beeyagala okufiira ddala. Kaakati no munnange okusinziira ku kiriyo kigambibwa mbu Mwebase agwa mu mukwano ennyo ne mukyala we era ng'anoonya ekintu ky'ayinza okukolera mukyala we, maybe okwagala okumwebaza n'okumulaga nti mukwano by'onjagala nsiima. Yakwata obwannannyini bw'ettaka liri eryayiika 6 n'alikyusa n'aliteeka mu mannya ga mukyala we. Kaakati oluvannyuma lwa Mwebase okukwata ettaka n'aliteeka mu mannya ga mukyala we, kigambibwa ate mukyala we akwata ettaka lye limu n'alitunza mulamu we aba muganda wa Mwebase era nga amanyiddwa nga Malomba. Njagala tutambule bulungi tusobole okuba nga tugoberera emboozi eno bulungi nga bw'erina okuba nga etambula. Okitegedde bulungi? Mwebase ye yali nannyini ttaka. Mwebase akwata ettaka era nga Mwebase oyo y'omu ku ye mutandisi wa supermarket eri ku Ntebe Road emanyiddwa nga Kenjoy. Mwebase bw'agula ettaka eryo alijja mu mannya ge aliteeka mu mannya ga mukyala we. Wabula ate mukyala we mwe batedde amannya ge mwe batadde erinnya mu bwannannyini bw'ettaka ate akwata ettaka aliguza mulamu we nga mulamu we oyo aba muganda wa Mwebase amanyiddwa nga Malomba. Kaakati no munnange Mwebase bw'amanya nti nno ettaka lyawa mukyala we lyakyusibwa n'ebyapa ne bikyusibwa ne biteekebwa mu mannya ga muganda we, bw'atyo yaddukira mu Lands n'abategeeza ng'ettaka lye lye yali yawa mukyala we bwe lyabbibwa era bwe batyo bannaffe aba Lands tebaasibamu ne bagenda ne basazaamu ebyapa ebyali bizzeemu okufuluma nga biri mu mannya ga Malomba. Malomba agenda okuddayo okukebera amannya g'ebyapa ge yali amaze okukyusa ng'ekyapa kye kyasazibwamu dda ate nga kyaddayo mu mannya amakadde aga Mwebase. Kino nno kyasikula entalo eziri physical nga Malomba eyali aguze ettaka omupya landlord omupya akutta abantu abatadde ku ttaka kubanga ettaka yali aliguze. Wabula ate nga ne Mwebase eyali nannyini ttaka yalikwata n'aliteeka mu mannya ga mukyala we agamba tojja ddibeerako lino ettaka lyange mwakozesa bukujjukujja okunzibwako ki ettaka. Kakati bw'atyo Malomba yaddukira mu mateeka bw'atyo n'aloopa Mwebase n'aloopa ne mukyala we. Mwebase amuvunaana kusazaamu byapa bye ate mukyala Mwebase kyamuvunaana kwe kumuguza ettaka ate n'amwefuulira. Kaakati nno bino bwe bityo byatandika okutambula okumala ebbanga eryo ddene babadde bagenda mu maaso nga tebeetooloola nga we bali mu makooti naye nga bw'omanyi nti nno ebintu by'ettaka bwe mubeera mu kooti etera okusaba kye tuyita status quo, embeera esooka esigale nga bw'eri paka nga tumaze okukkiriziganya kwani mutuufu era ani mukyamu. Era kati nga basinziira ku nsonga eyo y'okumaintaininga status quo, bw'atyo Malomba yasigaza obwannannyini ku ttaka kubanga ye yasangibwa ku ttaka mu kaseera ng'obutakkaanya busangiddwawo. Kaakati no munnange gwe atugenda kusayima official obuzibu bw'amagye okuyingira mu nsonga zino butandika ddi.
ku lunaku ku wiiki ewedde amagye nga gaduumirwa Brigadier Moses Lukyamuzi gagoba abantu Maamalomba be yateeka ku ttaka lino ontegedde bulungi era ne babalagira okuva mu kifo ekyo bw'atyo Mwebase n'ateekako ababe oba mukategedde bulungi wiiki ewedde Mwebase ng'omusango oguli mu kkooti tegunnaggwa nga gukyatambula afuna amagye agagambye okuba nga gali wansi w'ekibinja ekiduumirwa Brigadier Lukyamuzi bw'atyo amagye ago ne gagenda ku gurawundi bwe gagenda ku gurawundi bonna be baasangawo nga bantu b'Amalomba baagobwako bw'atyo Mwebase n'assaako ababe kaakati munnange abantu ba Mwebase abantu b'Amalomba bwe bagobebwa ne bava ku ttaka ku lunaku olwa Mande eya wiiki eno ne Malomba yasitula buto bw'atyo ku lunaku olwa Mande Malomba yakomyewo ne poliisi ne basigula empagi enkondo ezabadde zisimbiddwa abantu ba Mwebasa jukira abantu ba Mwebasa bajja ne bagobako Ab'Amalomba ne bagenda Ab'Mwebasa bali bayambibwako magye kakati Mwebase Amalomba n'akomawo nga yayambibwako poliisi ne basigulawo buli kimu ekyali kiteereddwawo ontegedde bulungi enkondo ezaali zisimbiddwa abantu ba Mwebase ne bazikolaki ne bazijjawo n'abantu abaasangibwa ku ttaka ne bakwatibwa ng'omusango ogubavunaanibwa gwali gwa trespass bamuntegeera bulungi kaakati awo wonna poliisi ye Wakiso bwe yamala okukwata abantu be yasanga ku ttaka nga bateereddwako Mwebase bw'atyo yabatwala ne basiba ku poliisi eggombe era ng'omusango gwali gwa trespass oba okitegeera bulungi kaakati nno kyo kyaviireko poliisi okukwata abantu ne batwala ne basibira ku poliisi kaakati no munnange oluvannyuma amagye gali agajja ne gajjawo abantu b'Amalomba gakomyewo ku ttaka ne gakwata abantu ababadde balekeddwawo ebintu by'ettaka bye Uganda bannaaye kati oluvannyuma lw'abano okujja ne bajja bano ku ttaka kati ate n'ono amagye gamala gakomawo ono be yaleseewo nabo amagye gabakwata kati amagye gabakwata kwe kubakwata ne gabatwala ku poliisi ne bagamba aduumira poliisi nti tuwe bali gwe be wasanzeewo abaffe oba ontegeera bulungi omusirikale wa poliisi kwe kukola ki aduumira poliisi kwe kugaana awo we tutandikidde nga tulaba okusikaŋŋana ebitogi wakati wa poliisi n'abamagye okisanga Kampala bannange kaakati munnange aduumira poliisi ey'eggombe amanyiddwa nga Esther Kiiza yagaanye okubeera nga ate amagye agawa abantu be babadde bakola ki baagala ekyawalirizizza okutandika okukuba amasasi era bwe batyo amagye we gaalabye ng'embeera tegagenda kubanga gagisobola kwe kudduka bwe gatyo ate ne baba interceptingira mu bitundu by'e Nansana mu bitundu bya ku Yesu Amala kati ate awo akanyolagano bagamba akabadde awo nga tekalabwangako wabaddewo okusikaŋŋana omukono nga bagamba amagye mufulume poliisi egamba mufulume amagye gagamba tetugenda kufuluma poliisi egamba amagye nti mutuwa abantu be mulina abamagye bagamba tetusobola kuba tuli bakuta abantu bano be tulina kubakwasa Brigadier Lukyamuzi mukama waffe eyabatuwadde paka bwe bakubidde military police ye yazze okusobola okubeera nga ateegonza abakulu bano era bwe babagonzezza military police kwe kubakulembera ne batwala paka nakati mu kifo ekitannamanyika so ebyo nno bye biriwo ku bulumbaganyi obwabaddewo wakati
w'amagye nga galumba poliisi. Ebiseera ebisinga abantu ekibuuzo kye babuuza bwe mubanga mwenna muli bitongole bya kwerinda, lwaki muba temutuula wamu ne mukkiriziganya ne muteesa? Bwe mubanga mwenna muli bitongole bya kwerinda, lwaki muba temutuula wamu ne muteesa ekifo ky'okwerumba n'okwekuba? Abantu abamu basayiti nga bagamba nti tewabanga wandibaawo akamanyiro ng'ab'amagye bayisa amaaso mu poliisi. Kale genda masula nga tosubscribinga ku mukutu guno Seymour Official najyo osinzira okuba nga totulaba. Nana Herbal Mouthwash, amannyo gakuluma olira side emu, ebyokyo by'eminyoogo bisanyalaza amannyogo, Nana mufune. Airtel bakuwa unlimited extreme internet, nayo genda obeere nga atogifuna okusobola okuba nga atofuna internet edduka ng'ekizungirizi. Sigenda kuba nga ate nsukka wano, mubeere bulungi mweraba. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala, bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka, ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport e Deira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.